Gwe mukolo kafungula nkete tugenda kubanga tugujjako kawuwo another love bikalubye Chris Evans kaweso mwaka 2022 yenze mbazira Tony nze mwanjuzo omukulu mu nteekateeka eno enteekateeka eno ya another love bikalubye ya Muganda waffe Chris Evans kawesi ngabe mulaba wano tulina ba sponsors baffe ba Arapex Style Adhesive tutambudde nabo enteekateeka buli kimu kiri mu jia nnyo so tuli live ku mikutu ejenjawulo ku TVs ezenjawulo ku media platforms ezenjawulo so mwebale nnyo abali mu kutugoberera nange kantu ali mu kisa guno kubategeeza nti enteekateeka eno tugijjako akawuwo olwaleero nsaba mwenna bali wano mukikubireko mu ngalo ez'amaanyi. Enteekateeka Chris Evans ene another love bikalubye egenda kuba mu shows 8 ezenjawulo tugenda kubanga tugijjako akawuwo 29 omwezi guno gwennyini ogwa October naye ngeno yeyo mwaka guno 2022 tugenda kugizinga ng'erimu ndoza tugenda kugikoleramu mu bunene bwa concerts 3 ezenjawulo olw'ensonga nti 2022 tetwali na concert olwamwe nabi mumanyi 2021 tetwali na concert for the same reasons so this time around 2022 tuzze nga twagala kuba nazaako ennaku eri yonna gye twava so kyovola banga tugasse n'amannya ga nnyimba 2 another love bikoze eki bikalubye so tugenda kutandika wali ku Freedom City 29 wali najja nankumbi then inaku zomezi 30 tuserengete e Masaka tugenda kubera ku Maria Flow then ngenda kuzo mwezi 4 November tugenda kubera ku Nana Gardens Rukaya mumanyi wera Masaka Road still then nga 5 November tugenda kubera Mitiana wali ku Sama bayita Mitiana ku Gombola then nga mukaga tugenda kubera ku Sama Gardens Mukono tujja genda 11 tugende ku First Hotel Matuga then tugenda 12 Enkeera tugende Embarara ku Ajip Motel then 17 November tujja kubera Ibanda mu Paaka so njagala mukkirize nga sinaba kweyongerayo nina abantu banga benjawulo benayise nabo ku brands ezenjawulo nina muganda wange Jonathan Mugudwa Jackstar abeko kyagamba kubanga ba sponsors bafa ba Arapex Style Adhesive nabo tutambudde nabo era be main sponsors mu kintu kino so Jackstar solo kubako kyo tugamba mbigambo kimbibiri tufuna omuyimbi Vans nga ba sponsor amanya bampita Jonathan Jackstar era nga nze kitunzi w'ekitongole ekya Arapex Style Adhesive tukola seminti asiba tiles so tuli basanyufu okuba nti we are part of another love bikalubye concert ya Muganda affe Chris Evans oboli awo oyinza okutubuuza lwaki twasazeewo okuinvestinga sente mu show eno okukisponsoringa era Chris Evans ne management we yatutuukirira twaddukirawo okubeera part of it because of the caliber of the artist is ye muyimbi alina clear name ate nga ayimba twalabye wano concert ezimu nga abantu bafulatinga ku concert kitegeeza endongo si nyangu oli ku show ne kibaawo so Chris Evans is one of those people who deliver at any day ate nga ennyimba si za kwegayirira ennyimba zeezo bikalubye has been a big song another lover is a big song n'ennyimba endala nnyingi nnyo ezigenda okubanga tunyumirwa so n'olw'ensonga eyo nga Arapex Style Adhesive twabadde tuli basanyufu okubeera part era okutwongera okuba nti tujja kupushinga enteekateeka eno paka to the last show tuyita buyisi bannayuganda abatuwagira abatwagala mujje tuwagire Chris Evans kyasanyu nnyo nti bannayuganda muze muwagire endongo ku mulundi guno ate mujje muwagire omuyimbi waffe Chris Evans neyanziza nnyo neyanzege weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege mu nteekateeka eno tulina omutesiteso okuntiko ye Abitex Promotions of course oyo mukimanyi omukuba legends wano mu nsonga y'okuteekateeka events ennene bwe ziti era nekino yakirimu ku ssaawa eno ladies and gentlemen njagala awatali kutwala kadde konna mbawo omuyimbi kennyini kabwejumbira senkulu mu mukolo guno Chris Evans kaweesi owenki ow'ennyondo wa nnyondo mwana ono n'ennyondo era kati ndowooza tugera mutuuma afuuke ave muntu ayingire empologoma afuuke kayondo Chris Evans kawesi baako kyotugamba ku nteekateeka eno wandeka nga onoosulayo ndekandeka gat another lover manya nako wanze siridda abantu bange abalungi njagala okubaaniriza bannamawulire abagenyi bange mwenna abazze okulaba nti mulaba ekigenda mu maaso olwaleero ensonga enkulu eriwo ya Freedom City 29 October ngenda bba ntongoza oluyimba another lover bikalubye nyimba tuzigasse 2 weewawo nga tulina ennyimba endala nnyingi omanyi ebbanga eryo lyonna mbadde sikola concert myaka kumpi 3 since when nava ku obligato
ku luno olw'okuba nti amaanyi gabadde geeyongeddeko n'ensalawo ngende ku mu kifo ekinene ate nga wewaawo naliwoko so sirina byafaayo byenzize kumenyawo kubanga byonna mbadde amazima mbikoze eno show ndowooza eyinza bba ya 6 oba 7 eno ya 6 so ndaba nti Katonda abadde ambedde nennammwe ab'amawulire mwebale kumbeereramu okuba nti mumpromotinze okutuuka ku kino kuba ffe tuyimba naye ate mwene mu bitundu ery'abantu n'okwebaza Katonda okuba nga mpadde ekisa kuba bangi bayimbye naye ate n'atabitundisa mu bantu kubanga eddoboozi lyoba nalyo naye ate Katonda yasalawo tikati gwe kankutunde mu bantu gwe kankuleke n'olwekyo nebaza Katonda olwekyo kyembasaba baganda bange abali eyo abandaba mujje ku Saturday lugenda bba lwa 6 usually shows zibirawo lwa 5 naye eno yo egenda bba lwa 6 Saturday 29 October beerawo ku Freedom City ate wagire ku Sevens Kawesi show egenda kukwata fire buli muyimbi gwe nayimba naye waali n'abayimbi abalala bangi nnyo ba comedians ba tiktokers show egenda kukwata fire bwe tuvaawo Saturday e Masaka ku Maria Flow nga 3 Sunday e Masaka nga 3 tugendeko eruka yanga 4 tugendeko Emitiana nga 5 ate tugendeko newa emukono Summer Gardens n'olwekyo mbasaba mubeerewo mumpagire tuyina okukkiriza nti Freedom City esobola okujjula ate mu bwangu era kyembasaba mukeereeko sho twagala etandike misana this time round kubanga abayimbi bangi nnyo abamperekedde nandyagadde okwera ssaawa 10 nga mbalabako shebere ng'etandika twagala sho ku luno etandike misana naye ng'ekikulu Saturday 29 October mubeereewo sho egenda kukwata fire tweyanziza nnyo tweyanze njagala okwebaza omutegesi Abitex Promotions webale kunzikiririzaamu omanyi mu nsi weetaagayo omuntu oyo akukkiririzaamu sobola obbanga oli wakabi naye omuntu bw'atakukkiririzaamu ofa n'ebyakabi byo so kati Abitex njagala okwebaza manager wange Simon Harmony Kiyaga oyeewo omubiri wadde ng'okyali mwana muto naye okuba nti okola ebintu ate eby'abasajja abakulu bakyewuunyisa nnyo n'abantu mwenna aba ttiimu yange Arapex Style Adhesive mwebale nnyo okubeera nga munzikiririzaamu ne munteekamu ssente ate njagala kubategeeza nti Tile Adhesive eya Arapex yekyasinze okunyweza tiles weewaawo tweyanza nnyo tweyanza mmeeza ziriwo 30 n'olwekyo mbadde mbasaba mmeeza yakakadde mujjeze emmeeza muzigule mangu kuba ziri 3 era kasita tuweza abantu 3 abagula emmeeza tetuyinaawo space ya mmeeza ndala so kyekyo kyembasaba mainly ordinary ya mutwalo VIPS keiza alina kyabuuza mmeeza ziriwo 30 n'olwekyo mbadde mbasaba mmeeza yakakadde mujjeze emmeeza muzigule mangu kuba ziri 3 era kasita tuweza abantu 3 abagula emmeeza tetuyinaawo space ya mmeeza ndala so kyekyo kyembasaba mainly ordinary ya mutwalo VIPS keiza alina kyabuuza